Dada ngono omubwati. Ana kasista kange ka. Nina ne kali dalwa ngomulala wano. Emirimu kikikoze bisala tugenda kunoonya we tunyera omwavu wakufa. Bannange omwavu wakufa. Yasanga waliwo emmere. What? Yeah. Can't you say? Yawo olusani yawooma. Karama, how many plates so far? I mean, abantu bafiira mu lusaniya bannange. Abantu bafiira mu lusaniya. Farida emmere agigwiriddeko. Matu kava. Omwana mukyayi nnyo kamwalize akafana nina naye mbaama tulyawo oba kiki ono muganda Okay, celebrity track and of course calling Alan Cruz is my name is the handsome nyongera okutegeeza nti muganda wange we balina okubeera nga otweyagalirako we balina okubeera nga ate osubscribinga macha malungi nnyo wala tulabira ebweru wa Uganda nyongera okutegeeza abaana ba ttiimu wa Brighton timbagala nnyo mbagalira nnyo ddala mwenna bagala nnyo mwebali nyumladde nabo naawe awagira mu Brighton naye nga toli mutima wa Brighton wali ku WhatsApp group wiki olunaku olwaliro olunaku lwa kusatu and of course olunaku lulungi nnyo okutwaliza wamu naye nga ebisinze okundeeta olunaku olwaliro njagala tunyumyemuko ku kintu kitono nnyo Grenade Official muvubuka mwenyini wano Uganda muvubuka wakabi era mukuba omuziki abavubuka bamwagala nnyo naye waliwo engambo ezigenda zimutambuddako nti mukwagala abakyala ne mukwagala awantu wano nti naye alimo naye engambo zaatandika okutambula ndowooza last year nga guggwako nga bagamba Grenade Official ayagala Zari, Grenade Official ayagala gundi. Okay, Zari yakomyewo mu ggwanga era mu gwali ebweru we Uganda. Nyongera okutegeeza Zari wali wano Uganda yakomyewo olunaku lwabadde lwajjo namulabyeko ne Farida Ndawusi nga bali mu ride batambula bagenda bagamba omwavu wakofa katugenda tumya ku nguuli nga ne Zari naye bwali mu mikwano gye ne Farida Ndawusi yomu ku mikwano gye ennyo Zari mukwano gwa Farida nnyo mukwano Zari mukwano gwa Zari mukwano gwa Farida Ndawusi nnyo ba mukwano nnyo batera okunyumyanyamu and of course Farida Ndawusi bwafunamu obudde agenda eno wanyuma so olunaku olwaliro ku makya zibadde ndowooza ssaawa nga 4:40 Grenade Official n'ataka video nga bali ne Zari bali mu kunyumirwa bali mu kulya live bali wona babadde tetumanyi kino kitegeeza kino kigezaako confirminga nti kituufu Zari ne Grenade kituufu beeyagala mwamukiraba muti nzize tubeere nga ate tugenda mu maaso n'okwogera ku nsonga eno nti bebitwe ebyatanga ne Diamond Platinum yakulaba Zari ne Diamond Platinum okakananga ebyo ebivuddemu golowooza kisoboka Zari okwagala Grenade Official oba golowooza kisoboka Grenade Official okwagala Zari bw'ogenda ku Instagram ya Zari abayimbi abatono ba following e Uganda mu bayimbi abatono ba following e Uganda Grenade Official y'omukubbo na Eddie Kenzo abatono kwabo ba following Zari ba following. So what does this mean? Ebine ebirala olunaku olwaliro nyeragezaako okuyirira ekibuga wano nga noonya mwana mulenzi ono Grenade Official ono abeere nga ate abinyunyula bulungi nnyo mubuuza kituufu mweyagala ne Zari
nga mwemola ebinyuma nga mwemodde mwaka guno. Otherwise Allen Cruz gemanya Instagram Allen Cruz official bofuna bulungi nnyo devotional camera kwali bulungi nnyo eno gye beta celebrity track to sometimes tugezaako okujja ne kutangaza mu kiggwe ky'onaaba olaba mu maaso so that bwe binajja mu maaso jagamba wamma ku celebrity track abaabingamba Allen Cruz. So tova ku celebrity track Allen Cruz Mr. Handsome ambeerawo nnyo okubanga nkwa updates and biki ebijja mu maaso mu entertainment industry ya Uganda n'okutuleetera aba celebrities ab'enjawulo okutubulira ku bulamu bwabwe obw'enjawulo. Otherwise for now jakala mbeera nga ate mbeerekeza naye kyenyinza okugamba bambi subscribing teekako epeesa awo nyiga ku subscription awo obeere nga weegatta ku namba y'abantu abangi. Mbeeyagala nnyo mugende mu subscribing ku YouTube channel ya Mama Brighton abasinga mu mbuuza clips empya tuzisanga ku YouTube ya Mama Brighton gyosobola okuba ng'ozisanga. Otherwise for now devotion camera nga kwali bulungi nnyo yeno gye bayita celebrity track a team of 2 musibe bulungi mweraba. Celebrity track. Subscribe.